Abaana abawala abasobye mu bitaano okuva mu masomero ag'enjawulo bakungaanire ku ssomero Ligayaza High School Egayaza Musaza Kyaddondo okubangulwa okulima n'okulunda wamu n'okugattako omutindo kw'ossa n'okunoonya akatale. Oweekitiibwa Hajji Amisi Kakomo, minisita w'obulimi n'obulunzi mu Bwakabaka, yagaddewo omusomo guno ogumaze ennaku 5 ng'abayizi babangulwa. Njagala okwebaza aba Gayaza High School okuteekateeka kampu essomo lino basobola okwetandikirawo emirimu egyabwe nga bamaze okusoma. Weewaawo bali babasomye professions endala naye n'obulimi baba basobola okubutandikawo. Abantu balowooza nti ensigo ekwata ng'ogenda mu kulima ne mu kulunda, naye kakati Obwakabaka bubadde busaale mu kukyusa endowooza eyo. Oweekitiibwa Hajji Amisi Kakomo agamba nti abaana abato balina okusomesebwa ebyobulimi n'obulunzi bafune obukugu obumala ng'oggyeko ebyo bye bayiga mu kibiina. Kya mugaso nnyo era kirungi nnyo abaana baffe okubasomesa ebikwata ku bulimi n'obulunzi naddala nga bakyali ku myaka emimpi bwekiti. Ekiganyulwamu ekikulu okusooka bayiga ne bafuna okusoma omulimo ogw'omutwe ogujja okubayamba nti wadde ne balaba basomye ebyobusawo ebya makanika basobola okukozesebwa mu kisaawe ky'ebyobulimi n'obulunzi. Omukulu w'essomero lino Robina Kizito agamba nti no lyekkuba ettuufu abaana lye balina okuyitamu okubangulwa mu bintu eby'enjawulo. Nga Gayaza tukunjula abaana babuwala be bamaama b'enkya balina okulaba nti mu maka gye bali oba mu mirimu gye bakola basobola era okukola ekintu ekirala okuleka bye bakugukamu bye baluubirira naye nga n'ebyobulimi ebibeezaawo amaka mmere gy'onooteeka ku mmeeza nga tolina gijja mu katale buli kaseera. B'abayizi nga bakulembeddwamu Patrick Muhinda abakulembeddemu okubabangula agamba nti abayizi babongeddeko obukugu oba okutunda ebintu bye babeera bamaze okugattako omutindo. Mu ku ebyo bye tubatendeseemu mu nnaku ezo 5 kyekyokuba nga basobola okutunda, okumaketinga, okubrandinga, ebyo byonna bye banaaba basobodde okukola ku magezi ge tubawadde. Naye waliwo abataamu abakola agriculture ne bagenda mu camp ne bakomaawo, naye ffe mweno camp tugendagenda n'ewaka tubipracticinge twongeremu nnyo n'amaanyi mu agriculture kuba agriculture is the backbone of Africa. Tuyinza okukola mayonnaise kubanga tuyigula nnyo American garden naye ng'ate wa bbeeyi nnyo. So ennaku zino nange njiza okwekolera, njagyekolera mbireete ku ssomero.